Bw'obanga oli mwana wa buwala myaka 18 okutuuka awo mu 3-28 eno show specifically egenda kuba yiyo. Ebimu ku birooto by'abawala abali mu lubu olwo ebisinga is finding a man agenda okuba ng'akuwa amajja kwegamba ng'omukwano gulimu ssente kirooto kya buli muwala. Osobola okukikkiriza nti ku nkomerero ya byonna obulamu busobola okunzika nga you get the money, like you get his attention, ku speed in plenty, nga gayita ku kiitinze n'obigattagatta n'okizuula nti gaayo oyo tomwetaaga. Oli agamba, so what are you talking about? Nzikiriza nti ogenda kukkiriziganya nange that at the end of this show ogenda kuba okukkiriziganya nange nti kyenjogera mazima meerere. Tugenda kusisinkana sister atunyumiza obulamu bw'omusajja eyamwagala, eyamuwa buli kimu, teyamukiitinga kuba tamukwatangako, n'abigattagatta n'awunzika ng'atudde n'omutima gwe n'asalawo nti relationship awo egwana okukoma. Lwaki? Nkwanirizaako mu show eno nze Isozimo nebaza Katonda akunkumidde. Just know nti nkufaako. Waliwo ensobi abalala zibasinkanye ng'ogwana ofuna omukisa okuzitegeera ozeewale. Waliwo ebintu abalala bibakoze mu bulamu bwabwe nga bibagasizza nga bibakoledde ng'ogwana okubisinkana obitegeere biki ebaakola, baabikola batya, baabikolera wa, lwaki baabikola, ne gye byawunzikira nga kwesiima kwereere n'ofuna omukisa okusinkana abantu abo. Ze love stories z'osinkana ku channel eno ng'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi bavaayo okuba nga bagabana naffe ebyo bye basinkanye mu bulamu bwabwe obw'omukwano nga bakula nobango batwala ng'ekyokulabirako. Omugezi ayigira ku nsobi z'abalala, omusiru ayigira ku nsobi ze ye, but it is very expensive. Tosobola kukisobola mukwano kubanga kimenya. Kozesa omukisa ogw'okuyigira ku bantu abalala. Nebaza Katonda olw'obulamu bwange n'obw'obulamu bwo. Era nkyakusuubiza nti ku channel eno ogenda kusinkana obulamu obukukyusa, ogenda kusinkana experience, ogenda kusinkana ebintu ebikisa obulamu bwo nga bikugattako, ozuule nti ebiseera bye wakozesa data, ebiseera bye wabeerera ku ssimu ng'olaba Sozimo byakugattako. Kyala okutegeeza nti takes time but it starts now. Ojja kulaba enkyukakyuka ng'ejja mu bulamu obwo. Kyagala okukkiriza embe nga nkutwala mu ka love story ka sister katandika kati kagwa kati. Njala kutegeeza nti love story ya sister Katalina ekyagenda maaso kasufu kampola ne kawoowo nga bw'okanyumirwa nga bw'osanyuka nga bw'oyiga. Lwaki tetutandika ka story kano? Nze Masi owa Masi's Quality Beddings asangibwa Nansana ku mastore. Leero nzize kubalaga kweno item yaffe gye tutunda gye bayita air furniture oba entebe zino ze bayita ez'omukka. Kati tuyina ebika ebyenjawulo, kino kyekika kimu ku byo. Kati waliwo ekika kino kifulumira mu grey ne mu maroon. Tukuweerako ebbomba yaako n'akatebe akatono ak'ebigere n'eno. Nungi eri comfortable, sobola gitwala ku biiki, mu kisenge kyo awo ng'otudde ku balcony. Abakazi abayina embuto ne bw'otuulako ekukola massage, ntebe nungi nnyo. Osobola gijjamu omukka n'oddamu n'oguzaamu ati w'oyagalira wonna. Enamba y'essimu eri 0708 721 kanjiddemu 0708 702198. Eyo enamba eri ne ku WhatsApp, nze kennyini nze akuddamu mangu ddala. Mr. Sozi baali olwo nga ngende wa anti wange mujjanjabeko yali agenda kuzaala. Ewa anti wange neighbor we waliwo omwami alinamu ku ssente. Mr. Sozi omwami yanneegomba era n'asala amagezi gonna okulaba nga nfuna ennamba ye
lunaku lumu nali nyambuka ku dduuka bwe nali nkomawo nayimuka ne twesanga awo ng'ewuwe twali tulisiŋŋanya kuba yamakinga sure mpitirako ddala n'akanteeka mu ngalo akapapula yali azinzeemu ssente ne namba ye y'essimu nga wandiseeko call me. Era bwe namaliriza bye nali nkola ewaka namukubira ne twogera n'aŋŋamba nkwegomba nkwagala ondabikira bulungi biki ng'era bw'omanyi abasajja. Ne tusigala nga tunyumya yavaamu n'ampa ssente n'aŋŋamba genda osibe enviiri. Neesiba enviiri kubanga era wali ewuwe yalinga nnengera nga aggyayo entebe n'atuula awo mu compound n'atunula eno ekyemmanga ewaffe n'abeera nga ndaba bwe neetala bw'andaba kubanga wali wa anti wange nze yaliwo nzekka yali akola emirimu oba yaliwo naye nga ye takola mpozi n'omwana eyaliwo naye nga okumugamba nti kola kino akyekoledde asinga n'omanya nti ekyo kimaze kuba yali waakulagirira yali muto myaka nga 8 nga tojja mugamba nti oba kola kano oba kale mpozi omutuma nti genda oleeteyo kano baneetera omunnyo biki bwe bityo. Mr. Sozi omwami oyo mu kunneegomba anti wange oyo yalina essomero gye yalinga agenda nga yatandikawo akasomero naye nga waliyo basomesa engeri olubuto gye lwali lukuze nga yeetaaga okubeera ewaka nga lukulu ng'asuulirira saa yonna lukola kirumuluma ng'agenda naye nga talwayo nadda. Kati munnange omwami lunaku lumu nga ŋŋamba tufuneyo puroguramu tumiitinge tukoleyo puroguramu engeri gye tunaamiitingamu so twagikola ne tumiitinga ne tugenda n'antwalako awutu ne tugenda ne ku musaayi ne tudda. Ekyavaamu ne tugenda ne tutundula vanilla nga wayiseewo akabanga. Bwe twatundula vanilla n'aŋŋamba sigenda kuleka biki nkwagala biki nga era bw'obimanyi. Nali musanyufu lwa nsonga Mr. Sozi relationship erimu ssente enyuma nga ky'osaba hani kyakuwa. Hani nga mmanyi n'okubeera awo n'agamba mukyala wange nfunyemu ku ssente n'akuweereza ssente z'otamusabye. Nkakasa tewali atayagala muntu bw'atyo ffenna abakazi tumwetaaga. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 Nkagamwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesugwa mu nsika ya furniture. Omusajja buli kimu Mr. Sozi yakikola. Yankolera ebintu nze bye nali sirabangako ku myaka gyange kale fine nali muto naye era sinnabiraba. Yankolera ebintu kale yanjagala ekisusse oba lwakuba ye yanjagaza nnyo ssente empitirivu ndowooza nti kimu bibiri ekikye kyalimu nnyo ssente. Mr. Sozi omusajja yampanga ssente kyesiyinza kumuwaayiriza nti najulako bannange saajula nze nga ne bwe nsinde ewatannuma ng'akuweereza ssente n'agamba genda mu ddwaliro nga ne bw'oba olina gula just pain killer za 10 nga ssente zaakuteerako nga ziba mpitirivu nga ne bw'osinde ewatakuluma nga ne bw'omugamba njagala kano bannange ssente ng'azikuweera dda nga tazeeguya Mr. Sozi
omusajja yampa ssente ne ndyoka nnyirira ne ndyoka ndabika bulungi. Ne anti wange n'aŋŋamba naye ng'okyuse ng'olabika bulungi nga naye takkiriza nti emmere gye bagula ewaka gye ndiko yokka yennyiriza. Alabika bulungi ne mbeera muwala wa mulembe nga kaviiri nkasiba nga ndabika bulungi. Akagoye akalungi nga mmanyi n'okugamba nabadde mpitawo olaba botiiki eri wali waliwo olugoye lufaanana bwe luti ne bwe luti, genda olugule, nakuweereza ssente ku ssimu. Nalabye ng'olukutuuka genda olugule. N'omugamba oba hani nina engoye ze nalabye ku botiiki naye nabagambye tebazitunda, ng'agamba za ssente mmeka, ng'ozigula ng'akuwa ssente n'ozigula, mga hani nalabye kino, hani kino bwe bati, ng'akuwa z'omusabye naye nga ne lw'oba tomusabye ajja kkuwa, saajulako wadde. Obuzibu bwe yali alina nga tayagala kulaba nga nsekako n'omuntu yenna nga kitonde kisajja. Ekyo kye kyali ekizibu kye. Era walingawo omuvubuka nga naye taata we ayinamu ku ssente naye nga abeera eri emmanju. Be bamu ku bagagga b'oku kyalo, ye n'oyo omwami, taata we omuvubuka, n'abalala nga 3 nga be bamu kale ku basinga obugagga ku kyalo ekyo nga be boogerwako. Kati ng'abeera afiiringa insecure buli wandaba n'oyo omuvubuka. Naye oyo omuvubuka twakula ffenna kubanga we wa anti wange, nakulirangawo nga buli lwe nva okuwummula mu holiday mpummulira awo ebbanga lyange lyonna nga n'oyo omwami tannaba nakuggyaawo kugulaawo, ye yali ankwana. Naye nga taayagala kundaba na muvubuka oyo, ate nze omuvubuka nali mutwala nga brother wange, wadde omuvubuka ye ate ye yali akola ki? Yali anjagala. Olwo tukuze tutandise tuvubukidde ddala. Kati nga ye omuvubuka anjagala naye ate nze nga mugamba nze nkulabanga muganda wange kubanga tukuze ffenna biki. Era ekyavaamu n'amuŋŋaana n'aŋŋamba nze saagala kuddamu kulaba ng'oli naye, era nga bw'avuga emmotoka ye n'agenda. Nga kati awo omuvubuka nga ajja biki ne tunyumya. Luli kale bw'aba nga akyaliwo, omuvubuka ne bw'ajja simmuka, njogera simmuka, bw'agenda nga lwondyoka neetaaya ng'ebinnyo tubisinika bulungi ng'agenze. Naye ng'omuvubuka ye teyamanya ki. Nga omuvubuka yatandika okungamba olina embeera ezitategeerekeka, waliwo wenzija eno n'obeera nga weetugubazza, waliwo wenzija ate n'obeera nga budakiika ate n'oddamu mba n'ebinsumbuwa nze. Naye nga nsiigira oli kifaananyi kuba namugamba omuvubuka kale nja mwegobako mpola mpola. Nga oli Mr. gwe nsiigira ekifaananyi naye nga mukwano gwange nali mwagala nga mwagala kisa ebyalaavu. Nange twabeerawo akabanga, omwami oyo nentuuka ne mugamba kubanga natuuka ekiseera nga mpulira obujja ng'omukyala we bambi alina okuyita hani we, sweetheart biki ayita omwami we, sweetheart biki kino kiri. Kati ate nga we neighbours mba mbiwulira binnyiiza ne bintama, kale ne nfiiringa obujja. Nze Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates tusangibwa wano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kabus Road. Wano ku Dembero Properties tutunda n'okugula amataka mu bifo byonna ebyenjawulo mu Uganda. Ebirungi omanyi twagala nnyo ebirungi nga bw'omanyi for quality and trust. Twagala nnyo quality. Ebintu ebyo tukola nnyo ku quality n'amazima obwerufu. Ekirala tupunta amataka, tusurveyinga. Tobeereyo nga tomanyi bugazi bwa ttaka bw'oli kuba bw'oyagala ogula, tusurveyinga. Era bakasoma baffe abalungi naddala batunoonyezza mu field eyo y'okusurveyinga, tubeebaza nnyo. N'abawulira omulanga gwange luli ngamba gamba nti temugula wantu nga temusoose kupimawo. Bambi muntuukiridde bangi mupimye amataka n'abalala bapromisinga. N'ensonga endala gye nnakkatirizaako ey'ekyapa, okukyusa ebyapa. Banne tugoba ne ku byapa, okukyusa ebyapa
okola subdivision abasinga oyinza oba toyagala just kola transfer oyagala kola subdivision oyagala kusala byapa bye bya estate byonna tubikola ekirala kye tukola tuzimba amayumba gwe wenna alina ekiroto ky'ennyumba yo tobonaabona tofa nnaku nti ate nze Uganda sina gwe mmanyiyo ate nze famire nagivaako yonna ate nze mbeera bize ndi Uganda naye mba bize saiti nsobola girambula weekend yokka twekwate ate kati twabafunirayo n'enkola empya ku saiti zammwe tubateerayo kamera obeera ku mulimu gwo ng'oguza bakasitoma bookeberako bw'olaba omulimu gwo nga gugenda mu maaso n'oddamu amaanyi agakola buli lw'oba ng'okola n'otunulayo n'olaba nga saiti etambula nawe n'oddamu amaanyi agakola ki tetukyali ebyo kuba stressinga ate bannanga bazimbi simanyi oba bazze oba leero baakoze kamera zibeerayo nga ziri connected ku simu yo naawe omulimu gwo nga bw'ogulabako banaye temula nti era gawe tubagambye quality tebikyalinga byeri kwegoba n'abazimbi ate nakoze ate sikoze tugoba ku letters of administration bannange bangi mubonaabona n'okugoba ku letters of administration banaye mutunoonyeeko tugenda kubayambako okugoba ku letters of administration temubeere eyo kwekubagiza mwate taata waffe yafa yatulekera ebyobugagga abafamire emikwano babitunze abaali bakwano b'abazadde baffe batunda ebintu by'abazadde baffe nga bavudde mulamu bw'ensi eno tobeereyo kwekubagiza jangu tukuyambeko bigobako kasitooba nga toyise baganda bo mabega naawe kennyini tojja ng'oyagala kufeera famire yo era nja kukubuuza era nja kutuma baganda bo nja kutuma buli gwe kikwatako kubanga wetuba tugoba ku letters zino si nze azigaba era sikugambye nti ngenda kukuwa letters of administration saagala ove ewuwe waka ng'odduka misinde ku ddembere ogambe mukyala ddembere yagambye agenda kutuwa letters mukwano ngambye nkuyambako zigoba naye tulina okuyita mu mitendera gyonna nga bwe bagirambika paka kooti weesalawo nti kati ddala tusaanidde okutuweebwa letters emitendera gyonna tetugenda gibuuka tova eri ng'odduka misinde nti nze kasita nina ssente zange bajja zigobako mukwano bw'oba tolina bwerufu mu bye nkubuuza na mitendera gyonna sigenda zigoberako ne ngamba anti wange olwo ne wali wayiseewo ekiseera ne mugamba najja kujjanjabako kati wazaala n'omwana akuze akulidde ddala kati kaŋŋende nanneegayirira nange abeerawo eki ne mugamba nedda kubanga ekituufu kyo nali mpulira bujja nga binyiiza kale tebindeka kyekimu nenkola ki ne muviira n'omwami ne mugamba ngenda kugenda n'agaana n'angamba at least kankupangisize naye togenda kati eyo olagawa ogenda mu baani eyo bagenda kuntwalako biki ogenda funa abasajja abalala emugamba nze sirina abasajja balala be ngenda kufuna nze nina ggwe nakkiriza nenzija e Kampala nentandika okubeera ewa ssenga wange nembeeranga ne ssenga wange ekyavamu nangamba njagala kukyala wa ssengaawo amanye kubanga yampitanga nangamba jangu njagala tusule ffenna biki ne mugamba waaye nze nkyali mu mikono gy'abazadde bange sisobola kusula bweru nangamba kati njagala kukyala wa ssenga kimanye nti bw'oba osuze wabweru oba oli nange ne mugamba kyala Mr. Sozi omusajja nga ajja akyala Mr. Sozi omusajja ng'aleeta ebintu teyakyala nti kukyala bino byakusasamaza kubanga jjukira omusajja oyo si be bano abantu boogera ku makya n'ogamba nti ayagala okwerabisa nedda twalina ensonga lwaki si byakwerabisa era tebyali by'abantu bangi okusinziira ku sitetasi ye n'ebitiibwa bye bye yalina nga tasobola kuvaayo mu lwatu nti oba akola ekintu nti nga kinene kisasamaza kyalina kuba kitono nga ate kyamunda nnyo ab'omunda ennyo be baali balina okkimanyaako ab'omunda bokka nga be balina okkimanyaako ate era abo abasobola okusirisa ku mimwa kubanga okukyala kwali kwa kimpowooze tekwasaasaana nnyo era tewali bantu bangi baamuwerekera baali batonotono
Munnange Mr. Sozi ng'omusajja aleeta ebintu. Omusajja bwe yaleeta ebintu nga bingi. Emmotoka zonna ezajja Mr. Sozi nga zonna zikubyeko ebintu. Okimanyi bano abantu abatatuzaala bo babeera baagala byanfuna. Era senga ng'abuuza omwami kati nkutwala ddi mu bataata nze nkulabye naye bataata bbo ate bakulaba ddi, bataata b'omuwala abazadde. Munnange omusajja ng'agamba nze agaanye naye ye takirinaako buzibu. Kati nze nga nsirika, nze naliwo okutunula butunuzi nga boogera ne ssenga. Nze agaanye naye ye ekyokukyala takirinaako buzibu. Kati ssenga nga mugamba mwandibadde mukikola nakyo ne mukimaliriza ne mutandika obeera mwenna. Nga omwami amugamba ssenga tugenda byogerako naye oyo tayagala kubeera ki? Tayagala kubeera nange. Aŋŋamba tannatuusa. Byonna nina bikola biggweeyo alyoka atandika okubeera nange. Aŋŋamba akyali mu bazadde. Nga obiggwa Mr. Sozi kukyala nga kuggwa senga bamuwa ebbaasa ye nga mulimu obukadde bwe 2 senga ŋŋampaayo 5 nga ŋŋamba mwana wange biki ampisa w'amannya g'olusuusuuto. Byonna asanyuse nnyo senga nga musanyufu kubanga namugamba saagala n'ab'omukyalo bamanye nti nina omusajja eyakyadde wano senga kino kyama kyange naawe. Oye kale era byonna nga bwe baabimuleetera ng'abyezza ng'agamba balifuna ku by'emikolo egiriba giddako. Kasita omwami agambye emikolo emirala tugirinde. Munnange ng'olulugwa ng'omwami aŋŋamba kati ngenda tandika okufuna wonna wenjagalidde nga mugamba era tekigenda kusoboka kubanga ife it doesn't look good okubeera nga ova wammwe n'ogenda n'osula gy'oyagadde biki. Bw'oba oyagala tutandike obeera ffenna oba nagamba dda tupangise n'ogaana biki nga ŋŋamba ngenda kuweereza ssente enkya okole ki? Opangise ennyumba. Ssente yazirina nga tazeebuya Mr. Sozi. Jjukira abantu abakola mu bazungu babeera ne ssente, alina organisation za running ez'aba orphans. Kati kitegeeza Mr. akasente yali akalina oba akalina. Nga munnange nga mugamba nedda ate tuba tupapye biki tusooke tulindemuko. Bannange Mr. Sozi omusajja ng'akola ebintu ebiraga nti anjagala kati wano we wali ekinyusi. Mr. Sozi omusajja nga ngenda mulimba nti nina olubuto. Omusajja nga ŋŋamba olina olubuto lujeemu nga mugamba hani lwaki tetuzaala nga ŋŋamba lujeemu I'm not ready to have a baby. Nga nsirika jjukira nali mulimba naye ekyo kyakuba omutima gwange wala. Nga mugamba kale nga mpa ssente nga mpeereza ssente mpitirivu. Nga tubeerawo nga lava edda bulungi biki kati abaze period omuntu aba aggyemu olubuto bbanga bwe liti aba awonye vanira aba atundulibwa biki nga atundula vanira nga nziramu musisinkana nga tutundula vanira mala otundula vanira nga n'olulala musisinkana nga ogwokusatu tanziramu mugamba nzababi nazeemu nenfuna olubuto.
nga ngamba neera tujjeemu kubanga ngenda mu America tewali agenda kubeerako biki njagala at least nga waliwo omuntu alina akubeerako naye kati nze ngenda nakusoma nja kuba sirina na bulungi ssente biki nga nyongera ssente endala nti jjamu olubuto. Mr. Sozi nalimba omusajja ono emirundi nga 8 ekitono ennyo. N'atuuka n'okugamba naye gwobeera nange ofuna mbuto? Ne mugamba nze nange simanyi. N'angamba tosaba buuzaako ku bawala banneeyo family planning. Ne mugamba nze sobola genda ku family planning nga sinnazaala. Kati natuuka ne mbeera nga nti mukozesaako nga mugamba nti nnina olubuto lwa nsonga nze buli ow'ewaffe bwe yayagalanga ssente ku baganda bange nga mmanyi nti waliyo atayagala kuzaala era nga mugamba bwe mba nga mbadde naye nga bbanga si ddene nnyo wakati w'omwezi gumu wiikisi 3 awo manya ngenda mukubira mugambe nti hani sifunye periods zange ngenza okwekebeza nga nina olubuto era nga definitely ezo nga zijjirawo nga teziriko kuwannaanya era nga gambirawo kankuweereza ssente mangu ogenda olugyeemu. Omusajja yankolera buli kimu ekiraga nti anjagala kuba ne bizinensi yali wiringi ogikola n'okumpangisiza yali wiringi okumpangisiza ntandika okubeera naye kale nga bwayagalidde ndowooza nga ayagala kunfuula kamere ke ka dizaati kagundi ke ak'ebbali nti wonna waayagalira ajja n'alya sayidi kiiki ajja n'alya n'akola ki n'agenda ajja n'atundula vanira n'agenda naye nga mu ebyo ebintu teyaŋŋamba nti nze saagala kuzaala kitegeera naye buli lwe namugambanga nti nina olubuto yaŋŋambanga kimu lugyeemu kubanga ngenda mu America ate nga bwe yagendanga mu America yaddanga era nga yasinziranga eyo n'akubira essimu biki oli otya oli bulungi biki n'akuweereza ne ssente z'okkozesa ng'era nkuuma nnyo nga akubira buli wakubira ku video call kati oliwa n'otambuza kamera nga ne bw'omugambye hani njagala gendako out otuuka out n'omukubira ne bakwano bo b'oli nabo n'obamulaga hani ndina baneeno biki byonna ebyo akasente ng'akampa naye Mr. Sozi akalabirira omwana ko nga takalina be babasajja abakulu ye ng'eri mukazi we azaala n'abaana be abakulu basoma buli kimu kitambula bulungi naye nga nze tansaasideko nti ndi mwana muto nina obulamu bwe neetaaga nange oba oliawo neetaaga obufumbo neetaaga omwami neetaaga abaana nkitegeera nga antadde awo bw'atyo kundyako buli kati ne weebuuza lwaki yali tafuna muntu ng'azaddeko n'afuna muntu we nga mukoowu munne n'amufuna wamuteeka n'ajja nga n'atunulanga vanira n'addangayo. Mr. Sozi omwami n'atuuka n'aŋŋamba kati yessaawa tubeere ffenna okubeera ffenna so that he owns me ntandika obeera mukyala we atazaala kubanga nalaba nze kyanzira mu bwongo bwange ebiseera ebyo kuba nali muto nga ŋŋamba ayagala mbeere neegamba kati ono ayagala mbeere mukyala we atazaala ali awo kweggamba anteeka awo nga ajja buzi kwegatta nange kasita ampa byenjagala ye amanyi nti nze ekiseera kijja kutuuka ng'abaana bo sibeetaaga nga seetaaga kuzaala kwegamba mbeere awo neŋŋamba ye ekiseera bwe kirituuka nga ntadde wanene emyaka ne giyita bw'alituuka nanneefuulira ate jjukira nga nze mutima gwange nakulaba ŋŋamba tozaaliranga musajja mwana nga tamukusabye nga n'ekyo nakyo kindimu ate jjukira ono omuntu yali ansinga obukulu kati ng'ekinsinga okungatta ennyo naye ssente zino ze yali alina ge yali ankolera kale bye yali ankolera laavu yali agenda agasaalaakingako saajulako nga ndi naye ng'obuzibu buli ku kuzaala we bwali obuzibu
kati netula nesirikira neŋŋamba ku mirundi gye naakamugamba nti ndi lubuto oba nafunye olubuto nga talina lunaku lwalikyusa ku kigambo kye kiba kimujjamu mirembe na mirembe kigambo kye kyalinga kimujjamu ate nga yasasula ssente Mr. Soza abasajja abakulu tubawa akadde bw'oba oli ku bwangu sisita ng'oli mwana wa buwala omusajja oyo omukulu mwagale ng'okimanyi nti tolina future naye kale abamu balungi aba kimanyi nti nawe weetaaga okuzaalayo era bategeera naye bw'olifuna omusiru omutoletoole omusajja yambubiranga nga takkirizanga n'essimu yange ajaaza n'agivundula n'agikyusa buli wamu wonna buli wamu n'atuukawo n'akubuuza eno nnamba yaani ne bakkubira n'agamba teeka mu lawudi yogera musajja yambubiranga nga buli kimu kyonna akinkolera ssente ze azinteekamu sigaanye naye nga ndi mu relationship etaliimu kuzaala sijja kulimba Mr. Sozi nti najjamuko olubuto luno omwami nedda nze nagenda bulungi ku family planning yange naye saamugamba nti njiriko kubanga bankubanga mpiso oluvannyuma lwa myezi 3 ankozesa mpiso kati bino bye mbagambako ebyokungulungulu kuba nagambye ka story kali simple kali short naye Mr. Sozi babasajja tubawa akadde abasajja abakulu bannanga akubeezaawo nga ye yeerowoozaako yekka ye yafanga ku kimu ku vanira oba vanira gwe twakolanga yalinga amunyumira nga ye gwalowoozaako era nga weeweekyangako bw'oti n'omugamba obanze saagala obanze biki ng'olaba yenna ajja kuggwamu yenna awulire nga oba kugamba entya simanyi naye nga ono omwami ye bannange nze yampangula ye yali yampangula paka bwe nagenda nga mwesalako mpola olwo amagezi gatandise okujja nga ntandise okwebuulirira ngamba oli ali mu future ye gy'alivinga kati bino byali mu kukola engeri gy'alina ssente bye bimu ku bimuwa essanyu kati nyinza okuba nga siriiyo nze nzekka ate nga waliyo n'abalala kati nabo ng'abakolanga bino byankola ssente azirina tazeeguya omuntu bw'afuna ssente kitegeeza aba alina kukola bimusanyusa kati ono bye bimu ku bimusanyusa kyova olaba ng'agaana obulamu obulimu omwana wadde nga nali sifunanga ku lubuto lwe kuba nange nali saagala zaalira musajja mukulu era saafunako ku lubuto lwe akasente kekko kaatumaliranga ebizibu byetwalinga nabyo biki brother nga kkubira mwana bino binkutte biki olinamu kasente nga mbagamba weesirikire kati nga nze nagufuulanga na muzannyo nga naye bannange naye mwebaza olw'akasente ke naye kati nakubamu akafaananyi ne ngamba senga obulamu obubadde bwa ddala nga kituufu embuto mbadde nzijjamu omusajja ono nga wattima alina n'abaana abawala singa yeebakira ku makya ne babikola omwana we nga waliyo omusajja eyali mu kuggisaamu omwana we embuto bw'atyo naye ng'omwana we tazaalangako basisita mwegendereze bano abantu betwagala kituufu byonna abikoledde nze nali mu relationship ng'erimu ssente erimu buli kimu naye nga terina kubaamu mwana ate nga takulumirirwa nti naye n'omuntu bw'alituuka ekiseera nga tazaala olina okugibeeramu naye ng'otegeera lwakubanga ate nze obusiru bwe nakozesa ssente ezo sirina kyamagezi kye nazikolamu engeri gye nalinga ndowooza sizimenyekedde nange zanyanguyiranga okusaasaanya ate kati byentegeredde ebya ssente nga it's too late nga basisita mwegendereze beba abasajja abakulu bashuga daddy baffe basaponsa akuteeka awo n'ayagala akutereke ye nga bw'anyumirwa ye nga bw'akola by'ayagala nga bw'oli awo akuttira budde naye nga ye abaana be bali eri basoma abalabirira bulungi nnyo naye nga ggwe akuggisaamu bujjisa mbuto
gye bali eyo abasajja kati nakubamu akafaananyi Mr. Sozi ne ŋŋamba mazima ddala senga embuto mbadde nzibeera nalumaga waabwe kaneeyite nalumaga senga mbadde nzibeera nga nzigyamu embuto zonna nga bwe nali nzimugamba nga nzigyamu kulumukulumu nti ndi lubuto ntijjamu nti ndi lubuto ntijjamu nti ndi lubuto ntijjamu. Mr. Sozi si byangu naye bba abasajja tubawe akadde. Bannange waliwo ebintu ebimu Mr. Sozi by'oyogera nga mbutuufu njula kwata kizindaalo n'okugambe nti Mr. Sozi oyo yenze oyo yenze taata ng'oyinza okugamba nina bwe nnakutuuzizza ne nkunnyonnyola ogamba waaki n'obiwuliriza n'ogamba Mukama Katonda gw'osinga okumanya mu buli mbeera. Naye nga Mr. Sozi byebyo omusajja keeko ka story ke mbadde njagala okusharingako nammwe bamikwano. Oba olowooza nti byonna obirabye naye nga tonnaba biraba. Bw'owulira ka relationship kano kaba kanyuvu kakyamula gwe omanyi nange njira ne nnyambala engatto z'omwana omuwala nga ndi ne ggayi nga ne bwe nsinda nti wano wannuma nga weetaaga painkiller nga nsindika mu ddwaliro. Olw'okusindika mu ddwaliro nga baakuwa kaadi ekyo kirala kubanga mu ddwaliro baba bagenda kukebera bakuzuule nga tolina kikuluma. Naye ng'oyogera bwogezi n'osinda bebi n'aweereza ssente ka mobile money tuli. Bw'oba waliwo messages zenyimanyi ezinyumira abaana ab'obuwala okureceivinga ezo z'oba oli awo baali badde batuuka ku mutendera ogw'okuba nga baziwa ringtone toni ez'enjawulo nti bwe baba bamuweereza message bano ba boyfriend bano ba family si ba boyfriend bwe baba nga bano mikwano gye bakyali be bamuweereza message mulimu wa family message ezo zaali badde zigira n'amanya nti yo message ne wabeerawo ka message nga yo yali agaddekawo yangagira tatara n'akaawula. Abaana ab'obuwala balina engeri gye bafiiringa message ya mobile money. Naffe abasajja etunyumira ne ffenna tukkirize nti message eyo enyumira nnyo omwana ow'obuwala. Kale ng'omaze okugifuna n'obifuna otandika obbiga. Tannabuuzizza sister nti wait obulamu bwa gaayi ono bw'onyumyako relationship ye naye yatwala bbanga ki? Saagala mbyeyogerere njagala abyeyogerere. Mr. Sozi twawangalira ddala emyaka ng'etaano kubanga ono gaayi yajja mu 2013 we namufunira 13 ne tuwangaala 14, 15, 16, 17, 18 kati nengenda nga ntandika omwesalako nga sikyammuka emirundi gy'abadde nga tusisinkana gye twalinga tusisinkana nengenda nga njikendeeza natuuka ekiseera kati nga sikyatunuulidde kiri nti ampa ssente naye nga ntunuulidde omuntu atandowoozaako omuntu azaala naye ate nze nga tafuddeeyo mu maaso eyo ndiba ntya kitegeera kati natuuka ate ne mulaba ng'omulabe wange akyasinze. 5 years wasted beneficial like you're benefiting from these 5 years. The first beneficiary is the money. Kino kyenjagala abaana ab'obuwala mutegeere. Don't trade your heart, your body, your love with paper. Sente. Money is good. Nzikwagaliza ozifune. Nungi ng'osobola okunyiga oti KFC nejja. Okugira oti botiki eri gy'oyagala n'ekuweereza engoye ezo. N'oyingira ekibuga n'okola shopping, n'oyingira supermarket n'okola shopping. N'ogenda out binyuma. But please find means zonna ezisoboka okuba nga osobola okubituukako ebyo nga tobitradinze na body yo na mubiri gwo. Because the first beneficiary in this is the man.
abawala mugenda ne mwezi wana n'ogamba kisajja nkifunamu bino binkolera kubanga kigayi bw'obeera oliawo nga kiweereza mobile money y'emitwalo 5 mulinayo kapati mulina birthday ya mukwano gwe gye mutegeka bw'otuuse okubidde omusajja muli ku kampasi n'alyoka akuweerezaawo ekinana and you're like oh my god this is the man ne muyimba obuyimba whoa high five ne bukoona. Who is the beneficiary here? The prime beneficiary, the man. Akutunuulira bw'ate mu maaso gaago obuntu n'ebirowoozo n'akutunuulira ne mu birowoozo n'agamba leero ono. So that guy ajja ne mucakala, ajja n'akupikinga ku hostel, ajja n'akupikinga mu bazadde, ne mugenda ne mubinuka amasejjere here and there, ne mucakala n'akucakaza right center. N'obinyumirwa. Ogenda omubalaabalamu ku nkomero ya byonna nga ye afunye kyolaba nga kyafunye kitono nga kigayi kifulumiza awo tubadde ne bakyali bange kifulumiza emitwalo 8. Ogenda balaabalamu bwoti sinyuma okubala ate butera okubeera obupya kubanga atera bujja mu banka nge bubadde bupyawo. N'obalaba noga kino kinkolera kino nkifunamu njala kukakasa nti ye prime beneficial atya agenda obigatagattamu ng'afunye afulumiza emitwalo 8. Bannange nga akoze detoxification ye ng'aswetinze nga yakukozeseza nga sauna naga kati ate no sauna tebangayo mu nsi yonna. Sauna gyenjogera kati ogitegeera to him 800,000 zataddemu bazafulumiza ne kukyafunye ng'akutunulira n'akusaasira yakutte ku buno kati yagenda n'agenda ku kijobu padiem yali ali mitwalo nga 15 buli lunaku yabeerayo as allowance zibanga za allowance nga takutte ku musaala takutte ku side hustles ze ziri ali ku buno obutonotono obwo obw'okumulimu. Kati gwe n'akubala n'okubala nti kino ekiwala nja kubanga nkikavuliranga ku padiem bwe ngenda country ne workshop ekyo kigenda kubeera kya wiiki emu awe nagenda padiem halero batuka padiem ng'alimu America ne balyoka bambala per night ne bazibalira mu $1 n'agamba kino ekiwala kigenda kubanga kirya padiem yekka. Agenda okubalanga bwe yatambula wiiki 3 yagenda okuddanga ayina $8 eziringa 8. N'agamba luno 8 lujja gende wasenga lukyale ate okukyala okwenkukutu bwe kutyo $8 abaleka mu kuongeriza mu kubenduulu kumba agenda kufuna access kugwe ayongera ku savinga guyongera kusaasanya bwe tuweyinga ssente ze baba bakutaddemu ne byoba owaddeyo nga ndeeta ekyokulabirako ekikulu gwe mubiri gwo ani wano abazi omubiri gwo guli worth million 10 omubiri gwo omutima gwo guli worth million 10. Kyemba nkugambye nti omuntu yasooka okubenefitingamu ye gayi omuntu owokubiri senga kati ono alowooza nti akifunamu nga ye muwala kyovula bakyemwebazaako kimu teba musiru mirundi gyonna. I am quoting my pastor sijja kumwogera kubanga bakifuna bubi abasinga. Yagamba tobeeranga musiru gwe omwana ow'obulenzi mwana ow'obuwala tobeeranga musiru niwebaka ne gayi mu ngeri gy'oteekakasa mu budde bwetakakasa ate n'obeera omusiru ogwokubiri n'otayambala. Kati ono yabeera musiru sister amma tubiyigirako sikyo yabeera musiru n'abeera mu relationship ey'ekisiru n'abeera mu relationship etalina gyemutwala n'abeera mu relationship etalina goolo etalina kyeteeba naye njala nkutegeeze nti goolo eyo gw'otagirina n'okugiraba wali togiraba gayi yalina goolo.
kati bw'omala obbigattagatta n'omanya nti wolaga tewanabeera clear n'oba nga olina by'oyambala at least ebikutaasaako. It would not make sense much as wayogera ku abortions eziri mu 8 naye nga gwe okimanyi wayongera okuzuula ku buli mutendera nti ono Guy tali waate kuzaala mu mwana kubanga agenda kufunyisa olubuto akulekaawo. Ne bw'onoowalira n'ogamba nkooyo zijjamu nkooye kati ono ngenda mukuza ogenda mukuza wekka. Kyenvudde mbagamba nti teyabeera musiru mirundi egi ebiri. Kyolaba akyogerako nga obulamu bwabaawo n'abuyitamu abwogerako ng'ayagala bubeera ekyokulabirako eri abaana ab'obuwala abateekateeka okuyingira ekintu bwe kiti. Oli ajja kugamba nti naawe oli fala n'ofuna ssente ezo zonna n'oba nga tolina kyokoze. Ebyo tuze tubiwulira. Obwo si bwe bulamu obw'omwana omuwala bw'abanga ayinza okugyamu ekintu ky'alaga. Tebwagala nnyo kwawukana na bano abavubuka ababeera mu kubeetinga, ababeera mu gambling. Gulina engeri gye guba gufuuse omulimu ng'amanyi nti essaawa yonna afuna nga muvubi. Wenkya weeguli ne luli weeguli gayanjagala afudde tafudde. Weetuli. Agenda ovaawo ng'agamba kazi Guy yagenze. Nekenyini atukubanga yakyekoyedde ngagamba afutalo sena na kyendaga nabigattagattawo naga nkikoye nkitadde n'atabeera musiru mulundi gwakubiri. Bw'obanga oyingira relationship n'omwana ow'obulenzi ng'oli mwana wa buwala sooka otuuze omutima gwo weebuuze acceptinga Guy ono tutuuka ku ki? Guy ono biki byayagala mu bulamu? Relationship eno agyagala na bigendererwa ki? Ebyo ajja kusooka abitugambe n'akamwa n'emimwa gye. Mu kubitugamba biyinza okuba nga byatugamba birabika ng'ebikkirizika naye nga tetunaba bikwatako kyetuva tugenda empola. Mulimu ebintu ebimu nga Guy asobola okugamba nti omanyi tutandika relationship eno but strictly tegenda kubeera mu mwana. Lwaki tegenda kubeera mu mwana? Nakyo nga breaking it down. Omutawaana nti gwe bw'ofuna omusajja olowooza nti ebigendererwa bye by'ebigendererwa bye. N'otatwala mutawaana kugoyinga genda buziba mu Guy ono kikyagala mu relationship eno. Sister yafuna omukisa ogw'obutaba musiru mulundi gwakubiri abasinga obungi wano tebasimattuka. Batuuka n'okubeera n'endowooza bagamba nti bw'omuzaalamu omwana ojja kuba omukutte. Bw'omufunamu olubuto ojja kuba oyongedde omunyweza. Bameka abawunzise nga kibakoledde? Batono. Ate ne bekikoledde balina ebisago bye balaga nga baaba akugamba don't try this at home. Bw'omumala okwogera ne Guy nga byayogera biringa ebikkirizika tobitwala bokkolokolo tugende mutendera ku mutendera step by step. Guy ono yagamba nti agala tubone mu bbanga ki? Oyita buluwa ekibozibozi nga tekiriko time frame. Ebintu bino byogera tutunulire omutendera. Relationship eno mu myaka 2 ogirabawa. Kati emyaka 2 ebintu ebinaakolebwa mu myaka 2 tetumala kubiraba nga emyaka 2 giweze. No. Tubiraba mu ssaawa, tubiraba mu lunaku, mu wiiki, mu myezi, mu mwaka. Guy ono yaŋŋamba mu myaka 2 relationship agiraba wano. Kati relationship etambudde omwaka mulamba. Are we still on the track? Guy ono yaŋŋamba nti mu myaka 5 tulina okuba wano. Ate nga akimanyi bumanya nti tekigenda kujja buzi mulundi gumu. Tukitukako mu mitendera. Wabeerawo breaking it down from 5 years to 4, 3, 2, 1 in some months to a day. Kati ng'omujjukiza kyova buli wagambira nti Guy ono agambye nti relationship eno agiraba wano mu myaka 5. Bwe mbanga owokusalawo okuzaala oba okufuna omwana mu relationship eno ate eteekeddwa okuba nga etuuse ku mutendera guno okusinziira ku ono bye yayogera. Kati gwe Guy abikugamba bw'amala okubikugamba n'omukkiririzaamu n'oteekawo omubiri n'oteekawo omutima n'oteekawo obulamu bwo n'oteekawo obudde bwo ng'otunuulidde kiri ekinene waliwo ogugolo ogwo ogubeera ogunene
ne gugolo ogunene ogutugutema otandika okufunamu piece bwe tugenda tugatta oluvannyuma lw'ebbanga ne tubugattanga buwezezza gugolo guli ogunene. Kati obwo bw'oba osinziirako totunuulira butunuulizi kiri kifaananyi ekinene n'okomaawo. Kisiige okifune, bw'omala okukifuna kitememu obutundutundu kubanga tetujja kusobola kukifuna mulundi gumu. Abanayingira ekisaawe okusamba omupiira, I am not that good into sports by decision. Nayagala nnoonye emirembe ng'omupiira gujja kummalako emirembe naye ngugenda kitono. Bwe bayingira ekisaawe ne bagamba oba bwe bateekateeka ne bagamba nti ttiimu eno gyetugenda tusamba nayo yeeno, twagala tugikube goals west, tuteekeddwa okukakasa nti mu ddakiika 15 ezisooka kino tukisobodde. Mu ddakiika 3 ekisooka mu first half tukoze bwe kiti. Tosobola kulaba ng'otunya kifaananyi kinene wamu n'ogamba nti ffe twagala goolo 6 mu mupiira guno ng'otunuulira butunuulizi webanafuuyira Philips esembayo wali. No, kiba kiganye ne relationship bw'otyo bw'oba ogitunuulira. Bw'omala obbigattagatta ebyo bye bikuyamba obutagwa mu mbi, bye bikuyamba okuggula obwongo. Gayi bw'aba yakulimba njagala kukakasa, I swear before God, no man can fool you around ng'omanyi ky'oyagala. Bw'oba omanyi ky'oyagala ozuula gw'osisinkanye nti asobola okutuusa ku ky'oyagala, otandika okumulaba nti kati ali kumulama, kati aguvaako, kati agenda mpola, kati adduka, kati annimba, kati anfera. Bw'omala okw-identifyinga by'oyagala bitandika okuscreeninga mu abo b'osisinkana n'olaba abataakugatteko. Bino eby'obujja bigenda okujja nga wabyewala nga tobirinamu bigweri kubanga gwe kyoyagala okimanyi. Ogattagatta omuntu buli lunaku nga takutuusa ku kyoyagala, nga tateeba mu ggoolo yo. Ne muba mwekwana bwe muti ne speed yo kajadduka olabirawo nti ono speed jadduka tesobola kubanga entuusa ku kiruubirirwa kubanga kiri ekiruubirirwa tosobola kitukako ng'odduka kyampola. Toyina byojja kutuukako nga tomaze ku identifying oba kukuteekawo okutulaga ky'oyagala nga kiri clear. Bw'omala okukiteekawo kijja kukontrolinga, kijja kumonitalinga, kijja kukolako follow up, kijja kujjukiza kyentegeeza, kijja kuluŋŋamya kino kye twagala. Ono tagenda tuwa kye twagala, akyakola ki wano? Myezi 6 n'omusajja tukyakola ki naye? Katuyingidde emyaka 2 kiki ekitusiba wano nga bye twayagala ne bye yatulaga tebifaanagana? Ng'omanya nti olina okukita. Nsaba Mukama ayongere okugaziya byenjogedde naddala okubi breaking her down to your understanding. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, kwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu ku muntu ku bibeere naffe ffenna emirembe gyonna. Ebigambo bino bitukuze, ebigambo bino bigaziye mu ffe, tubijjukirenga bituyamba okwewala okugwa mu nsobi. Abadde ateekateeka okwonoona emyaka gye 5 muyamba okusevinga obudde bwe asimattuke kino mu mwezi, kale mu mwaka, kale mu myaka 3 abeeko byasevinga. Obulungi bwo n'ekisa kyo byongere okubeera naffe ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe, tusabyandire all say amen.